Kanswirenti omulamuzi wa kooti ye Masaka Mpugamana ne police ye Masaka ne Dira Alliance mutuuse. Banyabo ne basebu njala bategeeza emisango gye bagula ku Comrade Achileo Kivumbi Smart wa Bobby kati nuwa mutu Edi Mutwe saako ne General Finabala jonna emisango mejwete kinga mu jumunanyi era tutegedde ko nti bannamawulire batandise okutula obufofofo nga bo beegana ebikola byebateekamu tebategeera bikola ki bibali babataddemu ekyo nakyo mwakitegedde kati gwavudde ku ekyo ne bongerako fayiro endala y'abaana 13 bakutte ne bavunana emisango gy'okubba n'okkuba abasirikale babiri naye obugenzo okuwongerera olwo nga tutegedde nti Uganda zaabu nga sigwe omusima era amulongoosa lwaki mu musango gwe bavunana abantu 13 n'abalala abatali at large abala bakyanoonyezebwa abantu 13 bakuŋŋaana ne babba essimu emu ey'ekika kya Tecno Camon 35 ne bamukuba ne bakuba ne batwala essimu ye ne bakuba n'opoliisi asooka ne bakuba n'owokubiri. Ladies and gentlemen, njagala ogende ku YouTube, njagala ogende ku website ya Tecno, njagala ogende ku Gola Moses oteekemu Tecno Camon 35 oba jeeri. Eyesimu tefulumanga era teriyo. Tecno company yasembayo kukola esimu eza Tecno yakoma ku Tecno 30 oba 30 series kwe yakoma nebuukawo negenda ku Tecno 40 series kweri kati yabuukawo esimu 10 kati njala kubuuza ekoti ye Masaka n'aba police ne Dealers Association n'awa police gwe bagenda bakujjeko essimu mukulu mu Uganda mulina mu essimu emu nga bagikolera gwa police era nga mu nsi yonna gwe Tecno yakolera essimu emu n'egikuwa nga bagiyita Tecno Camon 35 ku Google teriyo ku YouTube teriyo ku website ya Tecno as a company essimu tefulumanga teriyo kati omuntu yandiyagadde okubuuza mukulu linda kwa mukulu Kasinye David gwe babbyeko essimu wa police Masaka sewo omuntu yandiyagadde okubuuza gwe mu nsi yonna erimu obuwumbi simanyi buwumbi bw'abantu buli mu nsi gwe gwe bakolera Tecno Camon 35 weka era ng'essimu yo ebadde Masaka. Njagala ogende ku Gola Moses ku YouTube kwate essimu ye y'okubiri oba essimu n'enyingi olikosoka ogiveeko ongende ku Gola Moses ye Gogo mbajjukiza Gola Moses ye Gogo ngendera ku Gola Moses onteekeremu latest Tecno smartphones bagenda kuleetera nti bakoma ku 30 ne babuukawo essimu oba modo 10 ne bagenda ku Tecno 40 series teriyo Camon wa Tecno Camon 35 teriyo kati eyo file gye mwataddemu essimu Camon Tecno 35 eyo case file ebe ino okubanga nzigale kubanga ekimu ku kizibiti kye mukozesezza ekizibiti ekiri available across the globe omulamuzi ssebo n'abakolera police mu kunoonyereza Masaka mutubale mu koko knowledge katono. Please count us some small knowledge as we Ugandans. Camon 35 is not available anywhere in the world. Even if you go and search on the Tecno website or Tecno smartphone producer company website, Tecno Camon 35 is not available. It wasn't manufactured. So where did you get that phone? Mr. Kasinye David, the so-called policeman. Where did you get that phone? The phone is not available across the globe. Even if you search on YouTube, you search on Google, you search on the Tecno company, there is no Tecno Camon 35 anywhere. Teriyo. Kati kese eno eyo musango guno erina kubeera nga yaggaliddwawo ate temukyusa ne mugamba nti mwakikoze mbuwoze human error temukigeze ne mukyusa ndi mwakoze human error teriyo essimu teriyo. Tugenze maaso ne mugamba nti abavubuka bano 13 n'abala bakyaliira ku nsiko nti ye bagenda mu maaso ne babba essimu ya Kasinye David Tecno Camon 35 ne bamukuba
ne mugamba bagenda maaso ne bakuba omupoliisi omulala bamuyita Aimire Lakeri ne bamuleka mu kkubiro musanvu ne mugamba nti bakuba omupoliisi Mulema Davis bamuleka mu kkubiro kati nze mbooza abakulu bwe tuba polisi ekola okunoonyereza n'eraga olunaku omusango gwatuukirawo n'eraga essaawa n'eddakiika omusango we gaddizibwa wabula mmwe mu keesi fayiro yammwe eri mu kkooti abasibe 13 n'abalala abakyadduka abakyanoonyezebwa bazza omusango okuva ku ssaawa emu yennyini ey'okumakya mpaka ssaawa emu ey'akawungeezi ku lunaku lwe lumu so tekuliko specific time and minutes where the crime was committed mu nsi ki bannange so omulamuzi w'e Masaka naawe inspector general of police naawe wa poliisi yakoze fayiro eno gw'oyagala kuŋŋamba nti keesi fayiro yammwe teriimu ssaawa omusango we gwaddizibwa wadde eddakiika wabula mwe keesi yammwe eri open nnyo obaddiza omusango nti omusango gwatandika okuddizibwa ku ssaawa emu ey'okumakya yennyini mpaka ssaawa emu ey'okawungeezi ne guddizibwawo nawonna bazza omusango gwe gumu abazza omusango bava mu constituency yennyini wabula indifferent LCs n'abalala bakyadduka ekirala ne mugamba nti abazza emisango bonna bakozi balina emirimu gye bakola tekuliko jobless tekuliko omuntu atalina mulimu bonna muba identify nga balina emirimu mwe ogula otya omusango ku muntu nga teguliko ssaawa yaguddiza ompulya bulungi nnyo ekizibiti kye mutaddemu tekibangayo mu nsi yonna eyo tekino kamoni 35 tefulumizibwanko tekolebwanko mu nsi yonna teriiyo omusango teguliko ssaawa ne bakuba owa poliisi asooka ne bakuba owokubiri ne bakuba owokusatu ng'ate mugamba nti gwali mupiira nga bategesa omupiira nga n'omupiira ogwaliko bannamawulire nammwe kennyini mulina essimu gw'oyagala okuŋŋamba eyategeka omupiira ogwo yagenda n'asaba olukusa ku poliisi otegeka omupiira poliisi n'emuwa olukusa era poliisi n'emuwa n'obukuumi buli wa poliisi ekitono ennyo n'aba alina akasimu akalayisi alina akasimu ka $10,000 tekwaliko omusirikale yenna yalikodinga visual evidence eraga nti abasibe bano bonna baako na ivinga okukola omusango gumu mu lunaku lwonna lulamba eyo fayiro mugiggalewo omwe betubaga nti selo bihogo and educative bihogo muloza tusaaga eyo system bagita selo bihogo and educative bihogo tunde ente owerere ente tuli mu .com era whereby you can access information at all levels nchidam tuli mu .com era tuli mu analog where we can access information at any given time ne evidence nga tujirina kati nyabo yasomya musango guno ka mulide bulungi nnyo muyinza ogalubira yayogera si bituufu uno mukyala ng'asoma musango bulungi nnyo bigambo si byange mulya bulungi nnyo naye yennyini sooka olabe body language y'omuntu asoma omusango atakula mu nviiri ye takula mu matu empapula zibikula tayagala ebintu byasoma tabitegeera uno kamubazanyire wano mulungi nnyo Webiri, Uganda, Olumpizo Munyendo, Rote, Sakasiku, Kapila Ezra, Ulinga Kabili Mwena, Munyankole, Olumpizo Munyendo, Isangu wa Masaka, Musania Ivan, Ulinga Kabili Mwena, Mugisu, Olumpizo Munyendo, Isangu wa Masaka, Sebale Fred, Ulinga Kasaki Mwenana, Uganda, Olumpizo Mukude Mwendo, Mukude, Isanga mu mukundu Masaka City Selemba River emenya kabiri n'ebiri n'umutuzo w'umusaza w'Isanga Masaka musango okusooka muvunani w'omusango gw'okubbisa ebyanyi kigambibwa nti mwenna wamu n'abalala batannabakwatibwa nga nnya omwezi ogwokutaano omwaka guno wali ekasaana Masaka City kigambibwa nti mwabba apande ayitibwa Kisano David mwabba Kesina Tekno
kama 35 olabamu emitwalo 10 ne mubale ssente ez'obuliwo emitwalo 10 era mama mukubba okubba ne mutuusaako obuvune fanda oyo gwe musango mulabizibwadde agamba obulizi w'eripooti eyawaggulu musango ogwokubiri mwakuba omuntu ne mumutuusaako obuvune ekikontana n'amateeka gavumenti ya Uganda kigambibwa nti mwenna n'abalala batannabakwatibwanga nnya ogwokutaano mwaka guno wali e Kasaana Masaka City mwakuba afande gwe bayita Ainebe Lakeeri ne mumutuusaako obuvune ogwokusatu era bwakuba omuntu ne mumutuusaako obuvune kigambibwa nti mwenna n'abatannabakwatibwanga nnya omwezi ogwokutaano mwaka guno wali e Kasaana Masaka City mwakuba afande Mulema Davis ne mumutuusaako obuvune namuzagamba kokyentera buuza kuliza buli omusango olwobanga guli omusango kitooka muneebituuzibwa koti yawaggulu